Novena ebisasizibwa Katonda butakoma olunaku olw'omwenda. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Olwaleero ndeetera emyoyo egiwoze aginnyike mu ntobo y'obusaasizi bwange. Emyoyo egyo gifumita omutima gwange mu ngeri esingira ddala okundeetera obulumi. Olw'emyoyo egyo egiwoze, omwoyo gwange gwawulira okwenyinyala okusingira ddala okuba okw'entiisa nga ndi mu nnimiro y'emiti gy'oliva. Egyo emyoyo gye gyankaabya nti, "Ayi Kitange, nzigyako ekikompe kino bw'oba ng'osiimye." Essuubi lyagyo ery'okulokoka erisembayo liri mu kweyuna busaasizi bwange. Ayi Yezu, asingira ddala okuba omusaasizi, ng'obusaasizi bwennyini, ndeeta mu kisulo ky'omutima gwo okusingira ddala okuba omusaasizi, emyoyo eginnyogoze, muliro gwo ogw'okwagala kwo okutukuvu. Leka emyoyo egyo eginnyogoze egiringa emirambo egyanjuza egyakujjuza okwenyinyala okw'ekitalo giddemu okukoleera omuliro. Ayi Yezu, asingira ddala okuba omusaasizi, laga obuyinza obutakoma obw'obusaasizi bwo, ogisike ogireete mu kawoowo kennyini ak'okwagala kwo. Giwe ekirabo ky'okwagala kwo okutukuvu, kubanga obuyinza bwo tewali kibulemwa. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tunuuliza ekisa emyoyo egiwoze naye egibikkiddwa omutima gwa Yezu ogusingira ddala okuba omusaasizi. Ayi Kitaawe w'obusaasizi, ku lw'okubonaabona okuyitirivu ennyo okw'omwana wo era n'okulumizibwa kwe okw'essaawa 3 ku musaalaba, nkwegayiridde emyoyo egyo nagyo gisoboseze okugulumiza entobo y'obusaasizi bwo. Amiina. Ayi Yezu waffa, n'ensulo y'obulamu neefumbuka okugasa emyoyo, n'ennyanja y'obusaasizi neggulirwawo ensi yonna. Ayi oluzzi lw'obulamu, ekisa kya Katonda ekitakoma, wambaatira ensi yonna weemaliremu ddala, otubunduguleko ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo mu tubira obusaasizi, nkwesiga emirundi 3. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo omutubira obusaasizi, nkwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo omutubira obusaasizi, nkwesiga. Ku mpeke 3 eza Mirembe Maria I,
Tusomako emu kitaffe ali mu ggulu emirembe Mariyamu neezikiza Katonda omulundi gumu gumu. Kitaffe ali mu ggulu erinnya littibwa obwakabaka bw'obuggye byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwa emmere yaffe ya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya wajjudde enneema Omukama ali naawe nawe omukisa mu bakazi bonna neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu na Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Patri aminza buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yezu Kristo omwana ali omu yekka ye Mukama waffe eyali mu lubuto ku bw'Omwoyo Omutuukirivu n'azaalibwa Bikira Mariya n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde ku ddyo ogwa Katonda Patri omulinzi wa buli kantu alidda okulamula abantu abalamu n'abafu obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu ne Eklezia Katolika omutukuvu n'okussa ekimu kw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ku mpeke eya Kitaffe ali mu ggulu tusomawo essaala eno. Ayi Kitaffe ataggwaawo nkuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo Mukama waffe Yezu Kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe era n'eby'ensi yonna. Ku mirembe Mariya 10 empeke ezo ze tusomerako mirembe Mariya 10 tusomerako essaala eno era naye tugisoma mirundi egyo gyennyini. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo Mukama Yezu Kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu
tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera kwonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okwonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera kwonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda by'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera kwonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okwonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera kwonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera kwonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera kwonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera kwonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera kwonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okwonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okwonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okwonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okwonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okwonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ng'omaliriza osoma Ayi Katonda, osoma essaala eno emirundi esatu. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa, otusaasire
wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga. Amiina. Amatendo ag'obusaasizi bwa Katonda obutakoma. Okwagala kwa Katonda kimuli, obusaasizi kye kibala. Buli muntu abuusabuusa asome ebyamagero by'obusaasizi bwa Katonda alyoke akkirize. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta nga buva mu kitiibwa kya Katonda Kitaffe nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero kya Katonda ekitakoma nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekitategeerekeka nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensulo efumbukuka okuva mu kyamagero kya Trinita omutuukirivu ennyo nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekitategeerekeka magezi g'abantu oba bamalayika nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda oluzzi omutuviira obulamu bwonna n'essanyu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obulungi okusinga eggulu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensibuko y'ebyewuunyo n'ebyewuunyizibwa nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubugiriza ensi yonna nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obukkirira ku nsi mu kigambo eyeefuula omuntu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta okuva mu kiwundu ekiggule ky'omutima gwa Yezu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuviira mu mutima gwa Yezu naddala aboonoonyi nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekirabikira mu kussaawo ositiya entukuvu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obulabikira mu kutandikawo ekereziya omutukuvu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda mu ssaakalamento ettukuvu ery'abatisimu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutufuula abatuufu nga tuyita mu Yezu Kristo nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubeera bwaffe obulamu bwaffe bwonna nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwambaatira naddala mu kaseera ak'okufa nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwa obulamu obutaggwaawo nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubeera naffe mu buli kaseera k'obulamu bwaffe nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwonya omuliro ogutazikira nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda mu kukyusa aboonoonyi abakakanyavu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obwewuunyizibwa bwamalayika obutategeerekeka batuukirivu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obujjudde
mu byewuunyo bya Katonda byonna. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutusitula ne tuva mu bunaku bwaffe bwonna. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensibuko y'essanyu n'okujegenya kwaffe. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutusobozesa okubaawo ne tutazikirira kuggwaawo. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzingiramu emirimu gyonna Katonda gy'akola. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda engule y'emirimu gya Katonda gyonna. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ffenna mwe tunnyikibwa. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda okuweerera okuwoomerevu okw'emitima egikaluubiriziddwa. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda essuubi lyokka ery'emitima egiterebuse. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekiwummulo ky'emitima n'emirembe awatali kutya. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda okusanyuka kw'emyoyo emitukuvu. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzzaamu essuubi mu abo beriweddemu. Nkwesiga. Twegayirire. Ayi Katonda ataggwaawo, ng'obusaasizi obutakoma era enkuluze y'okukubagiza okutaliiko kkomo. Tunuuliza ekisa era oyongere obusaasizi bwo mu ffe. Mu budde obuzibu tuleme kuggwaamu maanyi era tuleme kuterebuka, wabula n'obumalirivu obungi tusobole okwesanga bulijjo mu ekyo gwe ky'oyagala ekitukuvu, ekyo nga kwe kwagala era bwe busaasizi bwennyini. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, Kabaka w'obusaasizi, oyo ng'ali wamu naawe ne Mwoyo Mutuukirivu atulaga obusaasizi emirembe n'emirembe. Amiina. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Yesu sigala naffe obudde bwonna. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Owooluganda, wabala okwekumira ku mukutu Mary Victor Catholic Collections YouTube channel. Kindly subscribe. Osayibwa n'obuwombeefu